kati kankubuli ekintu kimu Museveni okuwa obwa nammere obwa minister yayita mwagala ate nga mwagala yagamba ayina olugambo kyekyamuweza anti yamuwa mugwa kwetuga omanyi family Museveni agimanyi nnyo sibe benzige nammere etata we sibe benzige sibe batuletera enziga awo tata wenga minister wa agriculture siye family yafutuka mu enzige family yaki enzige yebebo abafutuka mu family nammere family yaki yanzige sibe baleta enziga abo Mustafa Manyira Shaloma bwe baleta enzige zifumu se zigenze wa sente n'ennyonyi nezijja nezifuyente bamulanga kise enzige zajjira ana bogedde ku yendirwe yagirimu enzige kali Museveni abayira nnyo manyi Museveni teyerabira acha abalimu be babayita ennyonyi ne bafuyira enzige obaza afutuka wa ne Salomo enzige ezo zaava wadde atuogeremuko zajja niye zaayita wa ku boda ki ate ndugu bagamba enzige zaavanga wa mu baga enzige zivaawa mu ddungu kati mbadde nkuzaayo ku nammere we kyamutabukiddeko kiri bwe kiti kati abantu bonna bamuli bubi ate kasita yavumyemu ku baganda wano nti basiru nammere yavumya abaganda eddi olina ka video video abantu baziina ate nze nnimba ndi musajja mukulu kitulaga video ati wemba nnimba abantu bajja kugamba nti nkola yagenda nti abaganda baki basiru nammere si muganda ati muganda naye yagenda nti ate buye bukyangala bagwagwa talabanga ku baganda awangadde kutuuka awo ka video kairudda wapo gwe ekikulu nagaa ku for you page okujjako ebintu birala bisolo binyonyi ndiga gotaka nimidwake nakuwereza kale nakalabe tewasese era nene batomedde ina kati ina kali newonya kali nawe oli mukwano gwange toyina makulu oyina mmere si yasoose nammere yakoze eki era agenda kusumbwa bbala mu ebbanga lyonna anti kati ayagala mu overshininga okitegeera oli bbala mu yefuulu minister mwayira kendowooza ono alina kukola nga bbala mutaliyo si bwe kiba naye ate kati ono bbala mwamwegalira wegalira sirika konjogere nammere keep quiet this kati olowooza ki ekiri awo mu ministry naye bajja kwekubalumu era n'akaluse twekanga akaluke Masaka tukazzeemu program yanjwanjwa Shalom I prediction ya Ntambi eyinza okuba eyongeddeyo wongezi budde sikulimba gwe Shalom tomanyi kiri Masaka anti NRM yonna ekkiriza nti akaluba akakola ki bakabba kuva ku chairman we NRM Masaka nammere akoze interview ne Kasukunadde onaka ya claiming obuwanguzi bwe she won but then her victory was being cheated anti lwaki abantu bakkiriza nti yawangula kubanga abalwanyisa abali enguzi. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539. WhatsApp us 0758-821-603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambe Balukeza era nga yatuze okubalaga products ya package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bunakula size yakendera romano kwema maza. Ono Shalom Oil akulagira dda kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none kubere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo nokolo mwetoloro kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibuzibu zokato kagize bwe kati mone bizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole ama fakala nkawe detatu
Frank Antambi ono amita Shalom Oil kifaananyi kyakusiga kifaananyi kyekyo kifaananyi nga kisofu kifaananyi kisofu so abasajja abali abenyuma mu size nakwesa ku masturbation amaanyi gakendeera size yakendeera muko simanyi nali munene naye kati bintu byakendeera Shalom Oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwati ayongera ku omuswanya gubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongerako ne kakadde bw'omukwesa Shalom Oil ono n'akadde akongerako k'obootwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula twongerako ku size kuba 0705 271973. Mukama wange. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda Outside Village Mall katona tuka ku Ndundu Complex oba okuva ku simu yaffe 0705 271973. Ndine wine balukeza da Juggernaut ya Encyclopedia. Yesebo. Kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop. Kiba kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu nga toma ate oyungira muli abasajja bambalina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nduna ku bbeere soko nnyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere mukko byakola prolonged ejaculation ayongeza omala otambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluuti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazzi nga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility. Abasajja mazzi agazaala agakuyamba ku sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Navuza obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema amazzi okukozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaayi gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluuti bw'ogikubadde oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 tusangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. Yasizemo magulu yomukira tugo kinyumirwa omukiri abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuuno aguse n'omwana w'omukana tinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyunivaze inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepe emitwalo 2 golula emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lini paza lunabe okuba w'eshongororo kati ngambe tenikulanga kulala universe inembalala nga 5 Septemba 2026 yelini paza festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Mukeza. Welcome to Shalom 256. It's happening with Kasore Chigambo. It is happening. Shalom 256. And subscribing can you get to go to emitwale 5 egitwawezezza abatasuwa mu 256. Ate gwe subscribing era nkujikisa notification bell akajja okaseeko so that you get notified every time that we upload. Seeing me for the first time akusoka kundaba nze Shalom Haddad Kawesi era ngoli ku Shalom 256. Ole mbera nzeka munange sibanzeka ku seti mbane ba sponsor bange abateekamu akasente abangasha mubera ku seti nywa akantu nkujukisa ku Independence Day luno October ya guno mwaka tugenda
kubeera awo ku front page enamasuba nga tunawo battle enno yani ya Rebecca Jingo versus Lady Titi ennaku z'omwezi nga mwenda tunawo show bbiri bandi bbiri bandi emu egenda bba eno bandi eno ebeera eri zigenda bba show bbiri wuli ekintu kino ennyimba gwe ziggwako yava ku stage Rebecca Jingo wakamiza ennyimba ngadduka ku stage Lady twagumiza ennyimba ngava kujjuka nagambye dani team Rebecca Jingo nze ndi team Becky so aba team Becky mujje live band yayo mpola mpola abagenda baba abayimbi bonna abayimbi ayimba ku stage ya Titi tayimba Rebecca Jingo mumbi wa Rebecca Jingo tayimba wa Titi okuyingira emitwalo 5 lwaki emitwalo 5 munnange nno emitwalo 2 kya Rebecca Jingo emitwalo 2 tujole Titi omutwalo tuguwa omutegesi so tugulawo saawa 8 ez'omutuntu saawa emungendo ng'etandise Rebecca Jingo era ne kano okwongereko bwe bakuba omuziki yava video mukwatayo ne ya gavumenti kati kano nkateekewo kwogera nnyo kateeke wano oludde okukola naffe bwe buzi YouTube okulemerera katooza buli omu egenda mulemerera kati gongo oyina kamu mpola mpola nga tuvudde kwambajjusa naffe aba Faizo Gadgets abasangibwawo ku Grand Corner level 4 shop number 313 ogenda ku Faizo Gadgets awo balina amasimu amalungi zi power bank ennungi byonna byagala phone accessories babirina ku Faizo Gadgets mpola mpola bajja bakuyamba enamba ya Faizo Gadgets eri 0704805702 mpola mpola ndi ne Mustafa ate buno tumulanze sigwa ngamba okulanga tugoberere program ono mulangi sigwa ngamba okulanga Mustafa ono mulangi sigwa ngamba okulanga nze kamulangi wamma tulinayo kano ka health gundi Shalom Health Services kano rounds above non-stop kano kakola katya prolonged ejaculation cheki kwekumala uyongerayo oba omala nnyo anti oluzungu luzibu male fertility kano kakola kwezo nsonga nati ennyonnyola abantu kano kensinga omumanya biriko oluzungu binnyonnyola abantu mu Uganda prolonged ejaculation erectile dysfunction kyakuba moisa sauti za kumakya kyasuka kumakya ate bw'abakazi ako kumakya bakaagala nnyo spam count ng'enkwaso ntono nnyonyi ez'abasajja funa 5 rounds and above ate kasoke nirako omanyi ako kumakya abakasajja bakazi bakaagala nnyo anti buteka bakola omansi embosula oli aseeredde bwe bagamba nnyonnyola improves blood flow to penile tissues kwongerako long term kali permanent 5 rounds and above ono gwenkute ye Shalom Power abakozesa ku masturbation yegwe akwakolera gwe masturbation tukyafuna morning elections ona erectile dysfunction kuba ku 0705271973 ono gwenkute Mustafa baladde bagamba ye Shalom Oil ayongera ku size y'abasajja munange akulaga kyogendo ba akolera ddala bulungi nnyo ate nga akuwa permanent results musange ekisaasi ku the village mall awo oguze edduka lya Shalom oba kuba 070527 omusajja yali abuuza ow'Ebungereza nti wamala obusajja tebukendeera kyenjogedde permanent result njogedde mu luzungu bwendeese bwoleese nga sitegera luzungu so nakuwayo tuline Mustafa Mustafa abulira twagamba Mustafa waddawa YouTube eri etya YouTube anti olaba YouTube eno giraba yeetaagamu commitment ey'amaanyi ate esumbuwa kakati ogenda okumala okuzungazunga bwoti nga bino Shalom gwo bisobola nzera wakiza mbu YouTube sikola iliyo enkolayo lumu na lumu na lumu naye buli nnaku teshoboka Mustafa ali olesa amaanyi okyaliza bakabakaawo okyaliza abantu ab'enjawulo naye obudde Shalom buzibu nnyo gwe yakolanga sitole z'amayembe waliwo bagula omukyala agula amayembe oyo sitole yafuuka sitole anti omwana kati abeera mu ssabo oyo yali amayembe gwe gakwata bamutwala mu ssabo essabo ne likwata omuliro nedda serious Shalom bakuba bano abasajja abakulu abalimba byenkugaba bya ddala lukumanya gaali makambwe ne likwata omuliro amayembe nno gye gali Shalom zinagalabako ng'omuliro gwaka watali kabiriiti nga watunula nga gwaka
era kati omwana ali mu ssabo bakyamujjanjaba oluzo byakulimba Shalomu wali ogenze ko mu ssabo ng'owerekedde muntu oba ng'ogenze nje nali ngenze ng'ogenze kulogaana mutafuna check nalina gundi nalina recheck yekoni nebanyagirya esabe ye bulengo mbuoligenda njiba nsiba naye kyembuuza niba nanga ate oli mu ssiro omusawo ataasoma ataakuwonya liteeki oli yandagirira Eric Erika waliwo omusawo akola yali ddiira waabwe nga ye tafunangayo liteeke Eriki kyalina liteeke oba yasangibwa mugezi kyalina liteeke nangamba gende buli ngaaliwo omusawo naye kyanja musawo yansaba chips n'amagi owebulenga naye wagenda kuwe Kampala nnyo yansaba n'embiba abasawo bakola babeera ndowooza wala nali ngenzeko ku ssabo naye kati essabo omanyi oba osoma akatabo waliwo akatabo k'Oluganda entendeka n'ensamira ya Lubaale kati nze nakasoma n'ensamira ya Lubaale tobanga Mustafa aguddewo essabo Shalomu anti kati ffe tuli ba literature osoma obutabo bungi kama kulose obutabo bungi n'abawandiisi bangi kati ebintu by'essabo eryo by'obuwangwa okubyogerako olina okuba nga obimanyi kati nze mbikola ki nze Shalomu manyi omusawo omubbi n'omutuufu kati gwagenda kwaliwa nga ogudde ntuuka butuusi bwe nti ku ssabo ne mmanyi omuyaaye n'omuki n'omutuufu kubanga nsobola okumanya essabo notuba boti nga kati nnono ategeka abantu be essabo manyi lyewuunyisa amanyi amayembe tegoogerera ate mu ssabo ate gabeera eri bbali ate ne gajja ne gafuutukira mu ssabo ne googera ne gabanja ne gakati gwe Shalomu okukolako twagala $5 million gasala ssente omanyi endwadde obusawo buno bulimu embeera nnyingi Shalomu eri abasawo abagamba eri omuntu gwe batwala mu ssabo nagamba nti bajja Lubaale yamusumbuwa we I disagree anti kati Lubaale bajjajjaabo jjajja yaba asinga ekisa mu nsi si bwe kiri kati jjajjaawo kyoyo ng'akwagala kubonaabona agamba nti Lubaale yakuluma Lubaale abanja manyi bayiga Lubaale abanja kaakati tukole bwe tuti ndi Lubaale babeera bajjajjaabo tukimanyi nti jjajja aba wa kisa nnyo jjajjaawo okyayinza okusuula eddalu simulaba kati awo nawo waliwo buki obuzibu kwane bagamba nti jjajja ki jjajja olaba jjajja okumma obumya omwana emmere twewuunya ono jjajja kikaaki akuba awumba naye jjajja n'asalawo akwambula engoye akusula eddalu ama tali muntu alamiddwako Lubaale Mustafa kima kyenyi yaffe bagibbye Mustafa sijambadde bwambazi leero ntaddeko ate kano ka bracelet naye nako ka bbeeyi akalwa mbadde ngamba ki ewaffe ki Sewanya najjaniya nkulopera Mustafa ate kiki kyenyi yaffe yagitunze yagisinze naye gwe omukazi oyo akwagala omanyi gwe oli ku profile picture ne family yange muli muti tusindika amannya wali ensi ebaagadde mune waliwo omuntu I don't know oba Jessica Katonda akikwanga blessing Katonda abanga oyise mu bantu abafu bangi nakuwayo ka consolation naga kati kankwesitwanya najjaniya ate nno omukazi oyo waddala aliruyo bambi njo nali manyi muwala mukazi nali manyi muwala naye atalinga bano atanyirira obukunyirira engeri ali ayinamu fuluusi esente yono omusajja abeera mu kkomera yono bamusibira myaka emeka jabbi omumanyi oyo bamuyita Roni anyumya emboozi yakuba tanafuna channel ntuufu azinyumiza akyali mbapukamingi naye nga nambala ajja ku Shalomu 256 akubirawo byakajji emboozi eri interesting bambi and omuntu yenna bw'agiwulira asobola okufunamu ekyokuyiga bakati Mustafa basibako ematu gende bakuba bane Mustafa kuliko akalukero si wanyu nga tutwogera kutonya kuli Shalomu sirabangako fujjo lyali mu kalulukero si waliwo LSM we baatuuka kati nga mugamba mugenda kulondera wano nemukeerawo bulungi nnyo musimbe layini ne bagamba nti ate okulonda eri ekatu kwawedde dda mwe muli wano n'omuwanguzi twamufunye dda byali matugga yali ziti bulenga
somewhere byakola ki nga nembeera ku primary school gye mulonderako mukimanyi bulijjo mulina okukola ki mulondera ne mukeera bulungi nnyo mba muli awo nabajja baga nti mulinda kyo tulinda kulonda nti kulonda kuli eri kwawedde nadda twamaze Shalom yawangudde omuwanguzi tumulina kati kyenalabye ku kaluuka ka LC it is beyond obuweereza kyovola Engineer Stephen Kaweesa yamaze n'atuukiza ku madala g'ekyo kye ali mu kusembera mpola I doubt oba Kaweesa yingini ebyaddala engeri gye yeeziribangamu okunoonya omulimu no Mustafa omanyira nedda Shalom Engineer Stephen Kaweesa ogamba kyambuse engineer I doubt wanga engineer Kaweesa ddala engineer you strongly doubt anti waliwo lwakwate era gwembadde n'okuweerako example ate kati yafuuse musajja wange gundi ono omunene ow'omutwe omugezi kati ani Jebbi ani ono ow'omutwe omugezi kati atenze mumanyi yali yesimbe kwa president atenze munne wa Kasuku ate mumanyi Munyagwa omanyi Munyagwa yasoma amateeka nina ta practicing amateeka no yayinza okuba engineer nga ta practicing aba engineer kimufula Munyagwa leo nga awoleze musango nasibira omuntu asomye mbanya okugenda kwero disaf ne gundi practicing license yokubeera lawyer kati no yayinza okuba yafuna bwa engineer kuba engeri gyakabiramu mulimu gwero si amanyi ne pressure amukuba Engineer Steven niyo gomanyi Katonda ono asuula omanyi okuba kuba MP okudda kwero so omanyi amadala agali awo okwasigwa step by step datu baki yasooka eri anti yakawansi buweereza jukira abadde kyamanyi okukyala yandisigadde awo kulevo omwoyo gw'okuweereza gumutta anti omwoyo gw'obuweereza gugenda muleka sseke talina yadde ekikumi nalaba asonga ku bizimbe bwati omanyi Kaweesa oyo nopu yawaza Engineer Stephen kati Kaweesa yawaayo obukadde 600 kati kankubeeko kyenkugamba gende emulaga awo waliwo omusajja omugagga amuyita agimuliika nga campaign zitandika eza MP Kaweesa yajja n'atunda emmotoka milioni 7 nibamuwaako ezi nibamugamba ennyasi mba akaggo yo yasobola okuproducinga milioni 600 akalina emmotoka nyingi anti obanga omuntu ali ku level etunda emmotoka milioni 6 nibamuwaako mmeka 3 ogamba aba ali bulungi nnyo ate njawuza bamutuma ggulaawo ndiba ate nalowooza nti kangitunde naye lake enough yawangudde obwero sabeera eyo erevo ye kati kankubule bw'obanga okukyalo nako tomanyi oba ono wangula obwero si era yagambye nti home nimpumudde omugulu ate weteeka ku constituency kyaka ebyalo bimutegeera ngekyalo baga you cannot be a prophet in your own area kati awo wenyini ate we wasudde n'ennameere awoola zaawo we wasudde n'ennameere nameere yagudde ku ttaka kati nameere kyeki yagudde ati anti Shalom kasita oba kusindika oggowa ababbi nga naawe oli mubbi n'ababbi bamanya nameere mubbi anti yewe mmwanyi baasasudde anti n'ensi yasasudde ojjukira ng'ali ku vision group lipooti gye baawaayo anti bamukuba ne mawulire bagamba no takyali mukozi waffe nameere eddi tomanyi nti bwe yabeerera ku mawulire nameere yakola ku bukedde ne Shalom bannange wakavaawa era ne bagamba ono si mukozi yali nawe ayagala okujja akasente ng'akozesa amanipulatinga nankani ng'akozesa linnya lyaki ya vision group bajja kusuwinga Mustafa ate kunsuwinga ki yogera ebintu ng'obinako obwe anti byenkugamba ate kunsuwinga kati sokoleko disclaimer byenjogera bigambo banki era gisima yesooka ku channel bya Mustafa nga gwe si bya channel babakozi ba channel buli Mustafa kyayogera kikyenga omuntu kinoomu kati kankubulya ekintu kimu Museveni okuwa obwa nammere obwa minisita yayita mwagala ate nga amwagala yamugamba alina olugambo kyekyamuweesa anti yamuwa muguwa kwetuga
Omanyi family Museveni agimanyi nnyo. Sibe benzige. Namere. Itata we sibe benzige sibe batuletera enzige awo. Tata wenga minister wa agriculture. Siye family yafutuka mu enzige. Family yaki? Enzige yebibo abafutuka mu. Family Namere family yaki? Ya nzige. Sibe baleta enzige abo. Mustafa Omanyira. Mustafa Omanyira. Shalo mabwe baleta enzige. Enzige zifumu zigenze wa sente n'ennyonyi nezijja ne zifuwe wente bamulanga kise enzige zajjira ana bogedde ku yedirwe yagirimu enzige kali Museveni abayira nnyo manyi Museveni teyerabira acha abalimu be baba ete ennyonyi ne bafuuyira enzige oba zaafuutuka wa ne Salomo enzige ezo zaava wadde atuogeremuko zajja niye zaayita wa ku boda ki ate ndugu bagamba enzige zaavanga wa mu bagenzige zivawa mu ddungu kati ddungu ki zijanga zigoberera naye awo eziyitawo twali kamera wonna azirabako tutegereza nedde enzige tebazirabanga Mustafa tezaaliwo anti zaaliwo mu area eyo niyo okutuukawo zaatuukawo zityoga baleeta ndeete Mustafa mutasoso kirulinga awo tukubanga anti we zaafuuka tewalabikawo kuba enzige we ziba zijja at least wabeewo kamera ezikwata nga bwe ziba zivudde eggulu zaava Sudan munakasongola abandaba mu semi arid areas munakasongola awakiri bandizirabye olaba otya gwe mu magezi g'amatono enzige zaayirudde wazaali mu za Uganda si gyali zali side ya Masaka eyo nga zeeyongereyo munda lwayita n'ennyonyi Shalom ezifuuyira enzige kati family yeemu eyo era begagobya abantu ku bantu lukaaga ku kyalo mbaga si bituufu anti allegations nabye minister Balamu ng'asuzizza yikaze ettaka ameka 3 zasuza tata kati Balamu bamukoze bubi bambi bamuwa omuntu omukyamu Shalom kati kankubuleka ekintu kimu gwe bakuzaalawa okulidde ntinda sembizi wome kakati ate entinda bw'ofuna ng'obwe mu ppyo obukiikirira entinda oba kubanga olukiiko gwe togenda anti nogwe wali azaamanya akagati agenda kujja ombaka nno mubanja kati wakuba nti abantu sayansi eyo amagezi ago bate bagayina okwagala kamera kuno bwe baali badde bagenda e Masaka Nammere yali yafuuka bize ne Kampala talina buzibu yadde nogenda because ate ye mukyalo ombaka akyekirya Masaka anti awo anti bw'omanya engeri gye wagenda ku bwe mu pi she won she didn't win anti nga mulimu okubuusabuusa lwaki kugamba ekyo nkijja ku chairman wa NRM Gundi e Masaka agamba nti Nammere okuwangula kwalimu ki ate nga chairman wa NRM yakuwa wa NRM oba chairman yali club kyalwanyisa Nammere anti Nammere oli talina kyabanja Nammere oba yamuleka n'ayitawo kuva mu kamyufu kalakyoga Nammere nti ate Museveni yamuwa muwa kwetu anti kati Museveni akola bwati Shalom some of us tufunye omukisa nemukolera ku Museveni no sikulira Museveni tukuze twa Museveni ntumwanalyze nga kulozire Shalom Museveni wabanga asobola okukkiriza okufulodinga Kategaya Nammere huwayo mbyogedde nnyo si kubyogera nnyo Shalom Museveni buli gwawadde omuguwa amalera agwetugisizza oba ekibaluma kubanga Nammere akola kyekibaluma okukola kutya nga she's working for the people abantu batya bakolera okulaba ababbi anti ali waffe kati otali kirini kulwanyisa babbi Nammere si mubbi anti ebigambo bingi nnyo Shalom ebigambo biki allegations nazo zisukka allegations zikola ki Abaganda balina olugero lwabwe nti awali omukka tewabula ki muliro tewabula muliro okitegeera kati egundi bwe bandi badde bagenda ku Masaka yali yetagenda oba yitwala tebagaba open mic ye muntu omugezi okitegeera nti yali alina okujja oba ye n'atagenda mukujja abantu bandi bakiriza ku raising Gundi zaabwe bonna bandi badde scripted but she's doing well how ali mu kulwanyisa nguzi ate enguzi tebagirwanya kati kankubule Shalom kankunnyonnyolemu ekintu ky'enguzi enguzi ogimanyi corruption anti tomanyi nguzi lwa nsonga enguzi ya mirundi ebiri
Naye bano benguzi gye balwanyisa ya ssente ya wa musolo ng'omuntu akutte ku ssente ya gavumenti. Kati ate eriyo omuntu omuli w'enguzi yeetakwata ku ssente ya gavumenti nga ate yasinga okulya enguzi. Mbuuza how baba li mu offices ye abeera awo nga tafunako ku budget naye nga yasinga osolooza abantu. Ate yo corruption yesinga okostinga omuntu wa wansi. Genda mu office okuyisaawo ne bakuggyako 5. Okitegeera? Ngenda njagala ndaga muntu ne bakuggyako. Ngenda ku poliisi osina akuggyako. Ngenze mu office ya health ne bakuggyako. Kati enguzi bono government bo tebagiraba. Bo balaba ya ssente zaabwe. Era ogenda okola nga balamu kyafaako ennyo. Bano abalina budget. Wanoona ssente ozimba akatali, wanoona ssente ozimba effumbiro. Kati waliwo enguzi eri mu office za government eyo yesinga okubonyaabonya abantu. Naye yo tebagihandolinga. Kati mbadde nkuzaayo ku Nammeere. Nammeere we kyamutabukiddeko kiri bwe kiti. Kati abantu bonna bamuli bubi. Ate kasita yavumyemu ku Baganda wano nti basiru. Nammeere yavumya Abaganda? Eddi. Olina ka video? Video abantu baziina. Ate nze nnimba ndi musajja mukulu. Kitulaga video. Ati wemba nnimba abantu bajja kugamba nti nkola yagenda nti Abaganda baki? Basiru. Nammeere si Muganda. Ati Muganda naye yagenda nti ate buye bukyangala bagwa talabanga ku Baganda. Awangadde kutuuka awo. Ka video kairudda wapo. Gwe ekikulu nagaa ku for you page okujjako ebintu birala bisolo binyonyi ndiga gotaka nimidwake nakueleza kale nakalabe tewasese era nenda batomedde ina kati ina kali newo kali nawe oli mukwano gwange toyina makulu tanga bya kanali posti za kembwa nakalabe kati ngaka ila ne sagenti tabe mwange vuga pichi najirebe nga how old are you yakubye kona bweti embwa nyayitawa ne bagitomera negwa newanika neseka tikako nyumidde gwe natunulidde nga era nabadde nakala ninga ha Shalom ate okwanga ali posti ndagenda okulanga kyekyo nze bunyumira nnyo obuntu obwo babyenda bakufa page ya kati babino byenkugamba tebitegeera omanyi politics ona ina muri tucha tulina kye twayitanga IROs tezezirwa IROs sako ali tucha kati IROs kye kintu ne wesanga mu mbeera nga tewagisuubira naye nga naawe kutte kati kankuba ekyokulaba ekyo recently ndowooza wiiki nga 2 abega Pakistan abaana beekalakaasiza ne bajjako Minister of Education ng'ekimugisaako kubba bigezo kusomola bigezo naye nga Minister gwe bajjako 25 years back ekyamu yayingira mu politics nga yeekalakaasa kubba bigezo Pakistan kanya kyamutuse kati muri tucha tuita IROs nti wesanga mu mbeera nga yetolodde endamu nekola ki nekusanga gwe could you believe nti Minister wa Pakistan of Education bamujjeko nga abaana beekalakaasa kubba biki bigezo naye nga 25 years back yo kujja mu politics yatandikira kuyingira kwekalakaasa kubba bigezo kati kwati abakulembeze tebayiga abakulembeze bayigira ku nsobi zaayo bonna Nammeere yandibadde ayiga Museveni ibi Museveni abikoze ono Wekayunga yali atya mama nantaba Allah ngani amanyi ku Museveni andi Museveni yakuwa omugwa gwe n'ogwesaamu wekka nyaka video nga kubula President Museveni sim live hello nga tujja mubuuza nti bana abenda tuba ebijanjalo biyidde tubongere enku nga kyagamba nantaba yaddawo mwali anti Museveni oyo Shalom Museveni nga ataba Kateegaya yabagamba nti omanyi batandikira kwawukana ku bisanja mpola mpola manyi Museveni takugoba lumu ate nze newunya munnange ffe tumukolerako naye tumumanyi naye omukolera baganya omutegeera Museveni akutampola mpola gradually kati yataba Kateegaya abo n'atuuka omanyi Kateegaya atuuka ekiseera bagenda omugaba mu gavumenti nga talina nnyumba anti yafiira wano egundi watulewa ogera ku mulala Kateegaya yafiira Nairobi nati gambo yali yabeera amakage gavumenti bamujja mu cabinet naddeyo ko mu kyalo nga kuno Kampala talinaako ki era Salegi nti ennyumba gye yafiiramu yali yamu nnyina sibimanyi
Anti kati byoga bya si bya myaka gya 22. Sinache mmanyi kweli. Achitegera. Nti kati politics abasajja tebaganya okuyiga Museveni. Oyina mmere si yasoose. Nammere yakoze ki? Era agenda kusumbwa bbala mu bbanga lyonna. Anti kati ayagala mu overshininga. Okitegeera. Oli bbala mu full minister. Mwayira kendooza onayina kukola nga bbala mutaliyo. Si bwe kiba? Ni ate kati ono bbala mwamwegalira wegalira sirika konjogere. Nammere keep quiet. This. Kati olowooza ki ekiri awo mu ministry? Nyaba ajja kwekubalumu. Era n'akaluse twekanga akaluke Masaka tukazzeemu. Program yanjwanjwa. Shalom I prediction ya Ntambi eyinza okuba eyongeddeyo bwongezi budde. Sikulimba. Gwe Shalom tomanyi kiri Masaka. Anti NRM yonna ekkiriza nti akaluba akakola ki? Bakabba. Kuva ku chairman we NRM. Masaka. Nammere akoze interview ne Kasukunadde onanga ya claiming obuwanguzi where she won, but then her victory was being cheated. Anti lwaki abantu bakkiriza nti yawangula? Kubanga abalwanyisa abali enguzi. Ate abalwanyisa Masaka ne waliwe okuwangula njagala tudde emabega nti okuwangula yayita naba kulwanyisa nguzi. Why do you think it bandibadde biased? Jali. Lwaki? Era Masaka yekyo bomanya nammera mulemeredde. Yamulemye dda. Masaka alemye nammere. Shalom Museveni abo bonna abalaba. Nze nagamba Museveni mutono nnyo bakolera abamusinga amagezi. Abamukolera abamusinga amagezi. Batono nnyo. Era tulowooza nti abo yabawa ministry eyo nti abaagala nnyo. Akyajjukira ebyenzige byagenda mu ssente empitirivu. Gwomanyi ssente Uganda ziyafiirwa ku nziga awo. Anti govana ku bantu bagana okuleeta ennyonyi okufuuyira ensi ne bayita ofuuyira enzige. Ku nzige n'ensiri ki ekitta abantu abangi? Nsiri, malaria. Ne bagana okuleeta ennyonyi efuuyira ki? Ensiri ne bayita ennyonyi efuuyira enzige. Eyo kampuni y'emu. Abo bali ku exit yaabwe kati. Twayagala ab'offroading erumu. Ng'ensi emaze obbajajinga. Museveni wato wakola. Bano bonna bagundi. Bakatumba bakayihula. Teyabateera omuguwa. Sajja muleke. Anti uliya teyabateera omuguwa. Kitatta. Yes, satali kuki. Anti ye amaanyi agakuwa. Abaganda tebaita okuteera omuguwa gwe weekole ki? Wetuge. Kati kyakoze nammere yagamba Museveni nze mukubira bukubiza essimu. Nina ne iPhone yange yo Museveni yokka yagikola ki? Nammere bwe yagamba. Anti she soon joining oli ogundi master we. Mungu. Katono nnyo awo wakola ki? Walaga. Anti Shalom kasita gavumenti ekwegezaamu. Ate bwe bambi taweerezaamu n'obuweereza bambi tabuludde nako. Speed nene. State minister alina kukola ng'oli minister takola ki? Taliyo. Naye kati ate minister yasaba full minister yasaba state bambi kanjogereko. Amutami amuli wano. Era ibeto oyinza okuddamu bbala bonna kazindaala akamu. Kyabba okubanga bakola bonna. Ababiri abo. Alala yamwetamiddwa. Yamwetamiddwa. Anti govana ku mutunga buli wogenda bamubanja. Ng'ate anoonya babbi. Kati ababbi bano bolowooza bagamba ki? Nga balaba abagoba bamuyinako fayiro. Ono we mwanya abanja, ow'obutungulu abanja, ewa tenti abanja. Era nga bw'olaba Lweza bayerese aganaga mabanja. Aganaga ensi kyeyagikola sikimanyi. Shalom omwana ensi byonna byonna abikoze. Omwana bajja mwetuza. Aganaga. Nga lwaki yeetuga? Ensi egaanyi omuwa omukisa ogwokubiri. Simanyi kyakola baana anaabe kyogo baana abe Shalom simanyi kye tugenda kukolera Kalifa. Nze obbi wange. Nekozi mama masomera kawandeese. Obbi wange. Kyokka naye twagenzeewo mu kivulu kyo. Tambi Mustafa. You're a bad person. Nze sigenda wakuswala. No senga wajja abantu bandizze. Bw'okimanyi tuno oluyimba lwe baddamu. Nze nasalamu paati ya Nwaji yokka gye mpuliriza. Yokka.
naye kenyini wangamba luli nti Maggie yayimbye bulungi ningamba olaba naawe atamanyi music wawulidde kati kubaze kugodi upcoming ogezaako nnyo okulayira kuba masters yo oluyimba lutuuseewa by the nga tunagenda ku kali oluyimba lutuuseewa nakola mu studio nga yo just crying mugamba mpeyo katunda akalimu kagundi program wena aje genda tambula akachungwa bulungi naye twenza kuvoola nyine channel host nedda towayimba the song is doing well kuchi ku YouTube kuchi buli wamu li ku Spotify Apple Music ate amugenda munyonye mani embigulira Shaman Frank Antami ke kayimbako kati ani Frank ayimba kimalowozi ki rapper abani excitement esumbwa mumanyi buli kimu kisobola wala kwa byakulema kati katonda anti labayo katonda yabo akakisa wano ku media nemuluza ndino okuyimba kujja kuba kwangu mube ko mukola ki najja okuyimba nga sina kujja kumanya bya YouTube luyimba luliwa pandemic oba lulingo zilinga ezono gundi mutabani wa Kafero oyogera ko njogere Swazi soza nakayimba akapya bakata mama ne tatu era kakola bulungi mugende ku YouTube mukalabe YouTube ya Swazi Kafero mulabakayimba koze yo family boji limu ubwo mogezi wayo Patogera chiwayichi ekyeno oba kyeri aba mugaye ku YouTube wali akayimba kapya ka Swazi ne Shalom ne video afurumye bakayita mama ne tata ne wendi bela magondo bangandi sente za kulema nja kwewunya bambi ogezezzaako ate you've tried au Luganda you've tried Kafero aliko jawange I know Kafero aliko jawange jawange bambi no because so I had to be there kubana abatuufu ogezezzaako bambi opushinze family eyo ogifiiriddeko era if they have to pay bambi bakwanguye bwobanga okolera moyo gwa ggwanga thank you bwobanga oli wakusasula basasule nze sasulwa ndi munnamawulire alaba ekituufu nalaba ekituufu ku family ya Swazi bagala kuba buwanguzi bwa Swazi yabulira wa gundi bisirikire yali mamitanya buzima bisirikire alidda mu media tanya tabu ali okay yes I say some series no she's doing well tewali buzibu naye okwogera kwakola ki simwe musalirawo kati gwe omwogezi wa family eyo oteesa ki gwe omwogezi waayo tuli mu plan za Lumbe ye ekivulu kyammwe era Lumbe lugatuuka olwa Paulo Kafero lugalwa yesawa yonna oli wali mu kintu nze nzaali ku mwe muli ne gundi mugiri mu show yammwe nzaali mu nteekateeka babakere ya show ali mwali mugiza akasente n'ensisira yange weeri ne bannamuli bannanga abagenda okujja tunamu ensisira zammwe omugenda okwegattira gwonomanyi kibeera ku Lumbe mu nsiisira beegatta bwegassi mu Lumbe mu nsiisira omwo sabyanko Lumbe nali ngenza okuddwa enzi yakibeera mu nsiisira omwo ekiro kibooko ku kibooko anti abantu bava eno nga bakoze program kati omanyi abantu baabyamu n'ennyimba ezitali zaabwe magala yazaabyanga nga ekimutwala kulya nnyama kati wobanga Shalom olina omuntu kati yeefuula naye ali famire ye yagize kati wabbaawe n'abika ewa Ntambi tugenda mu Lumbe lwa Ssenga kumbe Shalom alinayo ensiisira ye kati obukoso mwelira mukya mu nsisira nga abantu babalingiza ate babalingiza ate obudde buziba ate babayo okulingiza gomanyi mbuto ezifunibwa oyo mu nsiisira Lumbe ala abaana ebazaalira mu Lumbe embuto eziveeyo oba nawe oli wa Lumbe ani nze nalabako Shalom abakazi omanyi abakazi kyangu nnyo ofuna olubuto n'oddusiba omuntu kati Uganda eno byonna bisoboka kati gwe era wegendereze nnyo omukazi anti kati wajja n'ayenda naawe najja n'akuwaako mu nnaku zeezimu kati naawe nga tomanyi nannyini lubuto gwe nawe tomanyi nti naawe wakabagamba olubuto luki kati bw'olemerako ennyo ng'olaba ennaku tezibalansinga ng'omugamba nti agende mu sikaani mbw'olowooza obala nnyo oba sikaani nga bamusimba essente ze oba kyameka ng'ateekako ennaku ze baagala yali omuwetaaga ssomero ddamba ate omukazi otokaali eri omusawo ng'amugamba nti olunaku olubuto lwa mwezi gumu n'ennaku meka naye gwe washuumu nti lwa mwezi gumu zino wiiki ebbiri tezikola ki namugamba nti ateekako ennaku 3 meka nti 2 kati ng'odde waka ng'okola pati mami w'abaana kyekyo
naawe olw'okuba ekyo kyekibalo ky'ogwamu okitegedde mbadde akikulu nzunza kino nakiri mbadde nkugamba Khalifa olowooza bwavuddewa Khalifa tewali buzibu olunaku lwe yafiiriddwa waliyo ne yalima emmere n'etabala okitegeera waliyo ne mmotoka ye yagudde ku accident okufiirwa kubaamu mu nsi so Khalifa agume just ekyewuunya nti lwasense ensi egaanyi muwa second chance kyokka kye twewuunya byonna abikoze bambi agenze mu PLU agenze mu PC PPT PDF piani PCBM ensi egaanyi mukola ki omuwa amatu ensi egaanyi bane tusaabusa Khalifa batukola eki watu mwetondereko ffenna ambi ensi mu second chance anti ajja kugwa eddalu bwalunda bwe bufa yenna amugoba amuloga amuweese ku mugongo yage mwaga tumale kwetuga nga tufudde era bwe tulaga Khalifa yekebere bulungi ku mugongo amuloga amuweese amuloga akola ki amuweese ku mugongo awoga Khalifa aweese Khalifa ku mugongo Khalifa yamuweese wano Khalifa yaweese omulogo amuloga bali bati wadda yekebere bulungi ku mugongo yekebere bulungi anti nze nyumirwa nnyo amabino lugudde ku munyolo anti nze dabayo anti nze nyunsi nagamba Shalom nze mbwa weruma omuntu tebinnyumira njala nnyo banga nti Shalom kyakoze embwa eri ku kitanda akuge mawulire nze nyumirwa nnyo ebintu webityo ebyengeri bwe ekivulu kyaki ekya Khalifa nasanga festival ngamba kyeki luyimba that song was trending anti oluyimba atuziza mu mawulu ate ziraga oluyimba lwe bazzeemu mpuliraako layini za wininwagi zokka era singa abadde akyalina akabina zandibadde zinyumira nnyo yekka gwe nalabye yayimbamu mu olwo oluyimba ku luyimba lwa myaka emeka 10 n'emeka ate mwanange Shalom ensi bwekuzira ensi yazize Khalifa bambi namwe musajja ate n'agenda aleeta abayimbi nabo batamidde waliwo yafiirwako taata we ono wizo nga yazza atamidde bambi kati amuyimbi abakuwerekedde yafiirwako taata we si yafiira radio yali taata wange ono wizo ate senga era yawona wizo na radio n'afanga wizo amaze okusoma radio abakufanga wizo akyasoma n'okusoma kwandikomyawo lwakuba nti yafa okusoma akoze eki like I'm not getting what you're saying. Tojja kuntegeera. Je byo butunda bwange ngati babuleeta. Ontegeera ne toyagadde. Byogera setegeera mu stuff like I'm not getting you. Kale I'm speaking in parables. Otegeera construction company bazimba amayumba. Banadweya n'amayinja g'okuzimbisa ne interiors. Basangibwa wa Kampala na Bingo ku 0758 821603. 0787-943539 bakubireko essimu babyanga bakolako bulungi nnyo abiri mulumu tuli awo wa mama Aina Matovu Serena Hotel emitwalo 10 ale badge VIP 15 Strongman concert nje tumwagire ate nga 14 King Saha bayita bannange tuwomerwe King Saha nga 14 mitwalo 2 n'emmeza $3 call ya street power tukero obukesi tubero Mary Butter wanga 28 November akuserena naye wali Mary Butter Omanyi Shalom I'm going to support Mary Butter. Why? Munanga I like her. Okay. From her genesis. Okay. I nenye bazilize salute bambye. So ja government ngokwesa Airtel Pay, net traffic fines, trading licenses na byonna ngokwesa Airtel Pay nyinga *185*47# polampola. Atenga biri mwenda Friends of Shalom formula season 2 tukomawo emeza milioni 2 VIP baro 10 onyale mtwa. Naino muyimbi wangu guna linjagala nyabulira wa Viola na kitende tosimula. Jali. Kwa love na yeto simula. Baby. Bana ngino muyimbi wangu yo nali mwagala nyi bana ngo yaragawa. Mwali yekoza na bivaako mpolampola. Abasibe abatereddwa. Abasibe Shalom omanyi omuntu abera mu komera. Gutobera nko mu komera. Tebansibangako. Wali oli mu katemba. Wali oli mu katemba. Bansibanga ndi mu katemba. Awo mwana wange tebakusiba Shalom. Bakola. Awo
oba it was kind of detention bali bakudisciplininga kati waliwo abali bagala okuhambulinga nawe ate n'olema n'ogala naawe awusijja awo nno wandagako nonga nindaba ye musajja wange naye tomalaga mwambala yambala nga tomugolodde kubanga awo nakangubi yali afuuse nakangubi nawe n'omulaga nti tomalaga nyambala yambala nga tongolodde kale kambeere twaye bwe nnaafa nali manyi engeri gy'oli omuto ogenda kutiitiira omanyi yali akusiba ate yali akuzaala tewenkana ne derikifoni derikifoni ez'okwa kusigo goyinza okuba oli muzzukulu ate omwana naye baatugaba beesibako mwesi mbadde omubuuza basibe gwe Shalom omuntu bw'ofunanga chance eva mu kkomero ovaayo emyaka gibadde mingi abaana bafiiriddwa ebintu abasajja abo amaka gafudde abakazi babawasa awasadda akamukaaga buli kimu kikoze eki kifudde kati gavumenti eno manyi kyekola kiri kimu mukazanya ak'okuta abasibe omusango babavunaana gya kulya mu nsiru kwebiki eyo misango gy'amaanyi kati gavumenti emisango egikulekako kubanga tebagamba nti ogisinze nti wawejjeeredde naye nowandiika nosaba gundi agitamu nesite pre-bargain naye kiba kikostinga kube bwe tolina gwogenda kukolagana naye kiba kikostinga bwe tolina gwogenda kukolagana naye era mulimu gundi visa zotagenda kukola ki kufuna ye anti oliko omusango guno omusango teguwedde Shalom yawula wakati w'okusonyiwa n'okusinga omusango kati bano emisango gy'abasigaddeko ono yabasonyiye buki era mu kusonyiwa okkiriza nti omusango wagukola ki waguzza kati kkiriza agaana waliwo ensi zotagenda kugendamu era waliwo bizinesi zotagenda kukola bino byeri politics ensi eba ekiraba anti ensi eraba byampapula Shalom ensi eraba byaki kubanga politics ensi eriyo ensi following politics wa Uganda nga tamanyi ne Uganda gyeri bo balabira ku mpapula okitegedde eriyo abantu abatamanyi Museveni mu nsi nga tamanyi Museveni bangi bangi nnyo Shalom kati bandi bana abasibe kyekizibu kyokka emisango gyo gyabasigaddeko ekigibasigazaako nti wokoleramu mmesi era bakudda ne bakunona ne bakukima anti wekisonyiwa yasalawo lwakiteekawo ne lwakijjawo si bwe kiri kati bintu byabe bifudde babadde balina okuddako ewaka nze inenewe sina kyembanenya mu ngeri yonna gye babagayininzeemu sina kyembanenya Shalom ekkomera ggwe olaba ke walibeeramu akatono ako waliraba si ekintu ky'osobola okwagaliza omuntu nti bannanga agira abeerayo ng'ate gwe agamba agira abeerayo oli bweru kiba kinyuma nnyo agambe nti agira abeerayo naawe agamba nti ogirobera tetugirabye wali eri yaddaji parkins n'agireeta anti Kampala eno omulaba Shalom mulimu abantu abali e Kampala muno watannabozaamu na baketi ya bukyafu naye nga mwali mu Kampala muno kyekizibu kye tuyina agatta ate emikisa ogimanyi era gimala negimukwata munnange ekintu kino kikola nekikwatayo emikisa bwe gityo saakola ennyo nti yafuna Shalom osobola okulwanira ekintu obonabona akifune oli nakifuna talina nakyataddemu okitegedde kati waliwo n'abasajja nga abakulu benda abaana basitwagulinga ne YouTube banoonya ne gwakyaza tamulaba bwamulaba ate n'afuna bikonwa kyokka gwe oli mwana muto waliwo omukazi yaŋŋamba basajja kyakula basogana ng'ekiyogo imwe bali wano waliwo n'akutusa ekiwalaata sima bamuyitaani wange ndekazi tonjogeza ebigambo ng'akola ku YouTube nga n'ekiwalaata bali muno bakaddiye ani ekiwalaata ng'akola ku YouTube bangi bano bendayo mu media bano babukenya bani ali eyo anti baga ntumuvumye tumuwaddemu kati yaliwa ezo rejecti we bloka wali toyachanga ku tanulu
kati fabala bakutaba cha kutono waliwo ezikonye ebikonwa manya ebikonwa block ebikonye waliwo mwana otomulabe yasomera university gundi diguli emyaka 6 bagambi yamenya record mu Uganda yakyasinze okuba kasoza mukwano gendayo tetuna betwasangayo konyo gayo musiridde byaka amala emyaka oba 7 ku university awo twamusanga ne tumulekawo ngali awo akonye hayegwa kasoze kabayiva ako kamanyi neze mune Shalom mulaba nze university ngani basomera ko ne ayayayay neza tasomera kwa ayayayay nasomera ku university senga wantegedde ya basomera nze kati wa college kati wa college kati ayayay Maino kati fetu singa mateeka tuli tukusomesa mateeka abayayay wallahi neda Shalom the problem you do not make research your friend Shalom ku mateeka kati make research Shalom. your friend Shalom sagalo mpakanyi ku mateeka kati tuti university singa somesa amateeka mu Uganda as ranked by this year KIU nekuddako UC nekuddako ondeje kati nzikwadde mu order ate kati ate abasomesa ate abasomesa kati ogamba nsobola okubanga university esinga osomesa KIU anya obuuza asomesa babe bali batya Mustafa I thought you no ngamba esinga okuproducing abasomesa but teachers this squad charge abasomesa basi namukwangu nga musomesa abasomesa ekikulu nabo batumalamu amaanyi nga tebafaananika waliwo omusomesa ngo mbali nga muyita kalange nga musoga yasomesa naganaga ate ffe twasomera baganaga nga babisinye era simena gye yalonda kisima kukuba nnyimba aganaga so yafuna point 23.25 aganaga akusinga kusinya 6 ameka 23.25 yogera entuufu aganaga yafuna 23.25 kati nze kamanda natulya sinya 6 nali mu bataana abasinga nafuna points 2 mweji aganaga baya kusinga 2 mmeka 23.25 nali omu kubakola ki ate wasinga aganaga yakusinga ate aganaga mwana muto kugwe oli mwana ozaala muzaale yes kuba Mustafa mala senior 6 aganaga yingira senior 1 mwaka ki injalo munonze gokakkanyi byange byonna biri recorded byonna nga byabiwandiiko nzomanyi saazunga nga masomero nasomera ku ssomero eri anti wali ku sikaala ate wandikoze ekyo ani mulandikwadde sikaala andikoze ki wasomera ku sikaala kyeki ye basale kyeki wasomera ku basale yasomera kakati ate wandibadde ofukyukyusa kimirongo ali ku basale mudidi ng'onyeenya oluba sinaze nakola ku ssomero okuleka okukulembera buuza be nasomanga nabo kati mpozi basoma n'abasiru Shalom nze ba obi babe nasoma nabo bonna we bali baliwa bayitirivu bayitirivu onyolwemi ng'otambula naye ku nnyonyi bali ebulaya abo bayitirivu bali entebe wali ku gundi muwota bali entebe muwota bayitirivu tegeza mu kirasi yammwe gwe atali successful mba obibo ate ntya gwe atali successful ntya kati wali mu YouTube yakulemye YouTube yagala kutta ojukonga lusu YouTube si business yange mind you era baba wali otidde nti mbayingiridde nno wali Mustafa can't be a competition kati nze YouTube yange yakuteekako waaka wange kati nga tomuteekayo gwe waŋŋamba muteekayo olwasooka ngata anti baganya obiraba kansebe nyaka Mustafa sembo teka interview ate YouTube eyo gwogirwana abantu bagamba nti ondoga nga tebakkiriza tasobola abi mukwano gwo yakulano YouTube ya Mustafa Bukenya Mustafa soko jikebe how it is Bukenya yuji sio chano yo yo yenyine obenyo ndala ngeyo Mustafa akomuteekayo emyezi 2 emabega cabinet MPF rumye anamugamba osaga gisigaze achi daba 1.k views 2 months ago tegeza bikako ofuna view emu anti uya chegama tuli channel ya Mustafa anti daba buli omu wakukiwuliranga president bayogera ndi ku channel yo tunyonyera mati ku channel yo channel giraba abantu bagala kumanya Mustafa channel yabachi mwana akoze video tebaina MC muzungu MC muzungu black yakoze naka Mustafa wabachi naji kazibe kapo yaboziza Mustafa checha amutukako munage kapo mulaba Shalom
Shalom. Oyina abantu boyigiriza ebintu byokunfutyanka. Kati kapo ndowooza ye buli kaseera abeera awo watanzikakkanyizaako tanyumirwa. Takukakkanya. Echano yange yamufuukira ki? Echano. Ati wayoleesa amaanyi. Amaanyi tewali yagantuma. Ebyawanga birumbya amakanya basattira. Oba ebirala byanga byakwata. Shalom, mbadde ngira maliriza ensonga ya gundi. Gira tugende ku gundi. Tugende ku magala. Nkyakibera kyanoyo. Sigitunda. Nota n'amaanyi akajja ku YouTube. Gakyalimu. Olwakuda motekeyo. Otekeyo content. Ani kolya ku pesi yange. Nojinika. Kyenkunyonyodo kitegedde. Kati awo onyumiddwa bakuwe n'ebyokulya. Mustafa. Katonda yakkola. N'omutima gwange omubi. Ate nze Katonda nina eyo temu. Katonda ate nagenda nansibako abantu ntube sitegeera. Katonda ninge Katonda gye yansibako ggwe. Toyina mulamwa yadde naaka. Nze Shalom okuva wajja mulamu wange ontoolako butoozi. YouTube ogiwulira. Akaliyo kawulira. Nebanya wakuloga Mustafa bakwatamu. Ettaka walivaako. Ettaka nitunda bulungi nnyo. Wasembye tunda gy'ettaka. Nga 27. Tezo ali mu ssente. Ate zibaawo anti bana badde bali ku ssomero. Mustafa olina abaana babiri. Bakumenya? Si babiri Shalom, nina abaana sibo bangi. Bangi. Mustafa olina abaana babiri. Ate nzaala yakizaala ggumba. Omanyi kye namanya nga Shalom yange ozaala abaana. Ndeka gwe nga tonazaala mukulu wange. Nanti kati wakwandika kati olinamu kasente. Naye nze awudu advise omuntu omunaku okuzaala abaana. Bamuyambe ki? Anti kati mpozi nga tosuubira kuwangaala. Kati wowe osuubira okuwangaala oweze ku myaka 7. Toyina nnyumba gy'osolooza. Toyina mwana mukulu. Ensi egenda okunyiga ggwe. Si buli mwana. Buli mwana ayamba. Anti Shalom ofunamu. Yakyo vola banti gambye nti beera na baki? Shalom omuntu nzemaya I recommend omuntu omwavu nga takoze sente azaale baana investing mu kuzaala. Kati gwe tunula take an example nti oyina emyaka 7 toyina woosolooza. Toyina mwana gw'osuubira kukuleetera. Olaba ogenda okufiira mu buyinike. Kati so azadde ebyana bino biba tebisomye. Omanyi omuntu alina ebimotoka n'ebiba bikadde era bireetayo 10,000. Kani naye beera n'ebyana byo wadde tebikoze eki? Ebisomyo. Ate nzo bazaana abanga abatemba nabatta Magala. Nabalabye. Susan Magala. Babasalidde? Bakomawo basalya next week. Naye nga gwo abasinze. Gw'okutta. Baleeta kibonerezo. Waliwo ebintu byabadde interesting mu case eyo nga mu ruling eyo nga bagikola. Ekisooka kya byonna bwe yali ku musango gwo musiraamu. Bwe yali ku musango gwo muki? Muisiraamu. Second, omanyi we nategedde jjo ku musango ogwo nti abasajja baali bafuna $7,000,000. Nange nakyewunyiza. Era kuliko omukazi omu bali abantu 9 kuliko omukazi omu. Kati mulamuzi asuse n'annyonnyola biki ebiviirako omuntu okumusingisa omusango gw'obutemu. Yannyonnyoddeko emu n'agamba nti batunuulira gundi embeera z'omuntu before ng'omusango tegunnabaawo n'omusango agubaddewo ne after ng'omusango gukoze eki? Gubaddewo. Obadde weeyisa otya? Omulamuzi n'agamba nti bw'oba wakozesezza muggo okkuba omuntu wamukubye emirundi emeka? Nga tannafa. Era wakubye ekifo ki? Wadde okuba ku bigere watagala kutta. Yes. Nsi yakutta. Then yamenye byonna era from there nemmanya nti okusingisa omuntu omusango gwa mada kizibu. Wetaaga obujulizi obwaki? Okumala okusinzira omulamuzi badde annyonnyola. Bannyonnyodde ebintu biyitirivu nnyo n'agamba nti
wateekwa okuba obujulizi obw'enkukunala nti omuntu oyo yalina okufa. Kakati bagambye nti Magala bamuwamba ne bamusalako engalo. N'azissa mu bbaasa. N'azissa mu bbaasa ne bazisindikira abazadde be aba famire ye. Era omulamuzi n'abagamba nti okusinziira ku byagenda mu maaso nga Made emaze okukola ki? Okubaawo. Bakakasa bulungi nti nno be battaani Susan Magala. Era n'ebifo bye yafa gundi suffocation kyeki kwe kuziira. Kiziiro. Bamusiba n'abanga takyakola ki? N'embonyaabonya gye bamubonyaabonyaamu nga tebannamutta. Byonna baali biraga nti nno baki? Batemu. Era omulamuzi n'abundikira nga abagambye nti omusango naye kino bonna bali kubaana coincidentally nga bonna basiraamu. Twogerewo okyawo ffe. Ati byonna Shalom byonna bibuuzo biri awo. Tekuliko wa ddiini ndala yenna. Bossi batemu. Bossi batemu. Abaddiini ndala si batemu. Oyagala okkizaawo. Kibatemu. Basiraamu be batemu. Oba okusinza kweyo keesi. Abaali abatemu baali basiraamu. Kakati wakala njogera. Anti neewunya coincidentally kyazza kitya nga bonna basiraamu. Simanyi. Kyazze kitya? Simanyi. Kati omusango gwabasinze. Era famire ya Magala eraga nti at least efunye justice. Naye teri justice ku Mada. Ekinewunyisa ku Mada ezo zinsobera. Teri atta muntu most especially basindika okutta abantu. Ojja ekyegenere Shalom ng'ofolinga keesi za Mada. Teri atta muntu nga bamumazeyo ssente. Kati abalina osooka omumala omulimu. Buli omu aba asigala abanja. Ate buli atta omuntu buli amutuma aba amusinga amagezi. Omutemu nga musiru. Omutemu yaba omusiru. Kubanga balina basetinze president alina omulamuzi wa kootinze mu keesi ya Kajubi. Ya Kato Kajubi. Naga nti omwana baamutta. Naye bwe yagenze okulaba karakita enneeyisa y'abatemu ba mwana oli wa Kato Kajubi n'abano nga it is almost the same. Kubanga bagambye balemeddwa okwakawuntinga ssente ze baagulamu emmotoka zonna ezo fuso n'ettaka lye baakola ki? Lye baagula. Abagambye bajjako ebyo. Era kirabika we tulaga. Kirabika we tukola ki? Naye nga yo family yalaze nti eri contented n'okusingisibwa akabali. Nga tebannaba kumanya kibonero kigenda bakola ki? Mayisa. Anti amayisa nago gatusobedde. Anti akalabba kantu tukyakakkiriza. Ate omuntu omusiba amayisa kubanga Okero yatulifuukira Okero. Okero twaliwo nga bamusaliza omusango. Naye tumanyi oba Okero yagenda ddala kalabba. Foola apo eyange. Tebannamutta. Anti Shalom omanyi okutta omuntu ebbanga kye litwala. Myaka egi. Ate Okero akyalinayo kkooti bbiri. Tebinnaggwa. Okero akyasobola okuva kalabba. Anti kitwalira president emyaka egi okusayininga ku mpapula z'Okero. Kati myaka egi 3 ate Okero akyalinayo kkooti bbiri mwayinza okujulira. Era ayiya nti yateekayo okujulira kwe. Ye mbaye manyi byawedde. Akyalinayo kkooti bbiri. Kati obuzibu bwa Mada ezo okuwesa okubeera mu bantu wano tubaawo nga bamuwozesa n'omusango ne bagusalanga we tuli. How sure are we nti ekibonerezo kinaamukwata? Babajjamu bajja tugamba nti bamutuze. Abantu baki bamuttira wano mu bantu era. Anti Okero oyo anti abayo Okero. Okero oyo manyi kye yakola. Waliwo Mada yasooka n'ava mu Arua. Najja Butabika. Tetumanyi ngeri gyava Butabika kugenda mu America. Okitegedde? Abantu bagenda mu America nga inginiya Akula mu gumisiriza. Agenda mu America yafunye yawasizza soko omuyozeyoze inginiya Akula. Oba kuno yawasizza tebamuwasizza simanyi. Anti mune ekisirani ky'okuwasa kikutambulirako. Muyozeyoze okuwasa inginiya Akula. Anti sinnamanya. Anti sinnamanya. Yawasizza bamuwasizza. Yawasizza. How sure are you? Kubanga ekisirani ky'okufumbirwa. Ye wasajja kutakulusonga. Nga wasaki. Anti ayinza okuba ekisirani kimutambulirako.
kati situmanyi oba eri yawasizza oba bamukozeyo Henginya akola mu weriso ayinza okuba n'eri akanyampisa niye omusajja ayagala ebikazi ebinene ebyo weebityo nekyo nayo kinene kiki kirina omugongo guli kinga ekyetikka amanda yafunye so we mugole waffe gokkakkanya omanyi omugongo gulinga hampu wali ku mugole waffe gokkakkanya staff nina eggole ppya omugongo gulinga hampu ate ono ate yalina ku figa Kulusuumu naye liri omugongo gulinga hampu era banna emirimu kubula naye abeereyo Dr. Kusumu yagambidde bamuloga n'agamba ojja kunja Samira Twastadda n'agamba naye yengeejinga yakola n'ennika ne bano omukazi afa wafumbiddwa abasajja bameka ate omukazi amanyi abakazi nabyogera ne bampakanya twali ku Sunday Nation anti ate ngamba bijjeemu ayagala bijjeeyo ne mbagamba waliwo omusajja awo omusiraamu awo ne baŋŋamba tobyogera ate nno nkubulire anti abakazi abo baliwe bati naddala abakazi abo bali mu Limelight bano abasajja b'omanyaako be batono okusinga bamulira mu sipiyo kyeki eno ebbali anti Kulusumu ayinza okufa ntawezezza mu bufumbo myaka 10 atalina bufumbo bawezezza mu myaka 10 yasamira muli naawe ate wali yafumbawo emeka lwamuzaata bwe twamutandikira omumanyi kuvanga muto teyanobako kubanga muto bamuzaaliraawo kuba yafumbirwa teyanobako ewoono yafumbayo mumeka omisiza tebwawangala ne tebwawangala eno gyali kitonanyanga muntu anobye she first to work out sometimes naye maama gwe kisaani oba kisanga nga ebyo tebikola buli dakiika ebintu bigaana nga bigaana obufumbo mbumanyi abakazi abo Shalom kankuwulire ekibalemesa be baagala okuwasa abasajja omanyi omukazi weyagala okuwasa omusajja omala weeyombekedde ate abasajja ne bakujogera ewuwo alla anti abasajja anti amanya ekisooka omusajja asooka n'akupima nti emyaka gigenderedde okuza oli myaka gya Mustafa kakati omukazi ate gyakoma okukula n'omukwano okulinnya kati agenda n'agwa ku muvubuka n'amulaga omukwano nti ekivaamu ng'atandika kumweguya ng'amwagala nnyo anti oli yayimba n'agamba nti akuba emiggo alina omwana n'omujjulira yali essanyu abiyimbako embooko eno bwekaaba ate bw'oteekawo hayo nazibamba okwo kati gundi kuminsiriza namulabye yafukamidde nako nga ateekako akaweta kukazirye omukazi we eddene liti ate lyagejja eno waggulu yakulanga muvule naye agende nalyo omuzungu aba muzungu si bwe kiri yafunye muzungu muzungu taba mubimbu akola muzungu yafunye zungu afunye kati afunye empapula ze kale tetugasukka wanaku olwaleero afumba life onayo akatalekeka ekivulo kiranze nkimaze kiddemu naye ddamu olanga 14 kololo tiketi ozimanyi twala 2 5 milioni 3 ne 5 simaye gena kutuba ku mmeeza ojja kubeera eno bbali kwetalatala bane temutuzini amazina ge mwatuzinidde waddijje Michael mwatutamye mwabaddeko nono munnammwe atabula ku mikolo akwata ono abakoona abakooli Shalom naawe oliko abantu banna oba ogezeseemu ofe tulabe oliko abantu maliriza inkulese kyako kamera